Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balamusizaako baganda bange mwenna bemu wosinzidde gyebale kujuuka kukalabizaako oba bakyogera amakulu gy'okola eyo. Nsaba ekitiibwa Allah akwanguyize era akuteeremu obwangu. Katonda njagala tukyalinga akantu kano. Tugenda kutunuulira ku mbeera z'Omuwarabu mu bumpimpi omanye Omuwarabu y'ani. Abantu abasinga tulowooza nti nno oba omuntu Omuwarabu ye muntu omuzibu ennyo. Abasinga tulowooza nti omuntu Omuwarabu ye muntu alinga oba yani nti ye talinga bantu balala, naye ate ng'ate si bwe kiri. So sharinga oyite ne munno kagina kubeera kaddakiika ntono nnyo tumanye ddala ddala omuntu Omuwarabu y'ani. Tugenda nalaba ensonga lwaki abawala abo abali ebweru babatta, oba oluusi n'obbatulugunya, oba oluusi n'okubamma ebintu eby'okukozesa. Ng'ono omuwala gwe basuza mu ttooyi lwaki bamusuzaayo? Lwaki babalundisa embuzi? Lwaki babalimisa? Lwaki kwegamba okitegeera ne babakozesa ng'endogoyi? Lwaki? Twatutunuulira ensonga ezo zonna. Butuufu naffe tuli eno mu nsi ez'enjawulo. Abamu tuli Omwani, abalala Dubai, abalala tuli mu nsi ez'enjawulo ffenna. Naye ate obuzibu tubusanze mu bantu abavumisa abantu abo. Abantu abo Abawarabu nabo bantu, balina emitima gy'abantu. Omusaayi balina mumyufu ng'era bw'ogwina, balina amaaso abiri, balina ennyindo, balina emimwa ng'era bw'obirina, bagwa mu laavu. Okitegedde? Munnange abantu abo Abawarabu balya, bagenda mu ttooyi, bafuka. Gwe ky'omanyi ky'okola n'Omuwarabu akikola. Just ekyawukana kintu kimu nti ffe tuli baddugavu, bo balina kkala ya njawulo. N'ekitwawula ekirala ekisembayo olulimi. Naye tewali kirala kitwawula ku basajja abo Abawarabu. Baganda bange, tubeerenga tumanya omuntu Omuwarabu y'ani, ddala ddala omuntu Omuwarabu y'ani. Mathala nenda kuwa ekyokulabirako. Singa omukodolo oba sorry to use that word, omuntu yenna atali wa ggwanga lyo akyali ewuwo, ky'omulaga mu ntandikwa kyagenda okutwala, empisa gy'omuyisaamu oba kyayagala. Singa akulaga nti ye agenda ku biragiro bye, era kyekimu n'ekyo nti abawali abasajja Abawarabu yeffe ffennyini ffe ababaleetera okutukaluubiriza. Abasajja Abawarabu ffe ababaleetera okututulugunya. Abasajja Abawarabu ffe omuntu asinga obwangu ku dduniya eno, kakino tukimanye leero, ye muntu Omuwarabu. Wallahi omuntu Omuwarabu mwangu nnyo 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 ne gyenkomezza. Abawala abavaayo ne mutimba obunankani bu videos ku Facebook nga babatulugunya babasse. Ngono omuwala bambi Sheila Nasubuga gwe batutte Uganda ng'afudde nti bamumye obujjanjabi. Omuwala eyalikodinga ng'alina Qur'ani mu ttooyi, bamusuza mu ttooyi. Omuwala eyalikodinga ng'asula yani ng'asiiba alunda mbuzi na ndiga. Omuwala eyalikodinga nga waliwo gwe balikodinga nga bamusse ng'ayenze. Omuwarabu abantu abo kyebasaana okukolebwa. Olwaki? Olw'ensonga kyemubalaga. Ntwala okusiima olw'omukyalo omu eyavuddeyo era mu gurupu y'emu n'alikodinga n'atugamba nti omuntu Omuwarabu ky'omulaga kyakukola. Akuwa nankani ya myezi 3 ebanga interview eyo nga wakayingira ewuwe tasobola kukwesiga. Newoonambala enkofiira, newoonaasaali swala ttaano everyday, tasobola kukwesigirawo. Ye muntu Omuwarabu. Oba wakayingira mu kiyumba kye, kyasooka okukola kuteeka ssente wantu wa mu bifo eby'enjawulo by'otasuubiramu. Kati bw'ozisangawo n'olowooza nti baazeerabidde, bw'obaamu n'omutima omuyaaye omubbi oba n'ozijjawo. Ayinza oziteekawo for 3 months, myezi 3 nga ziri awo. Ayinza oziteeka wansi wa kapeti, ayinza oziteeka ku ffaani, ayinza oziteeka n'azisuula emabega wa TV. Okitegeera?
nazisula mu kisenge kyo mwennyini mwosula na mu bintu ebifaanaganako weebityo. Kati gwe bw'ojja n'otwala ntwale ye ng'ajja munnanga akeberawo takunyega ng'atandika okukutulugunya amanya nti omutima gw'ono muyaayi. Wallahi nze amanya mpitibwa Arafat era nga ndi musomesa ku WhatsApp. Nina abantu bangi ab'enjawulo bensomesa abaana abawala. Si nti bonna babatulugunya. Mulimu omuwala nga wulira tayagala kuvaawo waali, nga tayagala kuva waatudde, ng'awulira mutebenkevu singa Uganda, era ng'akuga mutuufu contract yange n'atera okuggwako, ngenda kukola nti ampa ku magezi. N'omugamba la renewal contract oba oli okyagala okukola. Ng'awulira alhamdulillah mutebenkevu. Lwaki? Ayina empisa. Tosobola kutulugunya muntu nga kuyisa bulungi. La. Omuwarabu muntu mwangu nnyo, si muzibu, tabangako muzibu. Nze nakolerako omuwarabu omu, naye omuwarabu kasita omuwa etteeka naye n'akuweerirye, awo mugenda kukwatagana. Singa akusooza mugambirewo nga waakatandika okukola, nze tebansooza ssebo, nze sisoozebwa. Ng'ate iwa serious, mugambe mu luzungu. Era jayita oli amugambe nti nno jangu ombulira ono kyayagala, akugambirewo nti okay maalesh amusore mu mbeera bwe zityo, ye muntu omuwarabu. Wakukuba oluyi mugambe toddangamu okunkuba, khalas, wallahi taliddamu kukuba, ye muntu omuwarabu. Singa akusooza mugambe nti kino sikyagala, nga wakatandika omumukolera. Olwaki? Kyaba ayagala kumanya biki ebikunyiiza, biki ebikusanyusa. Tebamanyi baddugavu. Omuwarabu tagendangako Uganda anoonyereze omuddugavu embeera zezityo, naye ffe tubamanyi good enough. So woba osanze omuntu omuwarabu nga muzibu, waba muzibu nawe beera muzibu, wabeera mwangu beera mwangu. So si wabeera mwangu gwe beera muzibu. So mutwalire mu kiti kye, mubavumaganya mu mbeera bwe zityo zonna, naye ng'omuwarabu talina buzibu bwonna. Woba oyagala okukwatagana n'omuwarabu, ngenda kubawa ensi 3, bonna abawarabu banjawulo, nga nsookera na mu nsi gye ndimu, Egypt. Omuwarabu wa Egypt mu Misiri, singa obeera musiraamu, mathalan ng'oli musiraamu, abawarabu abamu ebyokusaala si bye baliko. Gwoyinza okugenda ne weefuula omusaazi ennyo n'olowooza nti no banaakukwasa ekisa. Si bye baliko ebyeswala abawarabu. Era togenda ne imaani ye ennyingi olowooze nti nenaakuyamba. Wabula naddala nsookedde wano Egypt, Omumisiri kiki kyayagala? Awalan sooka omulage nti kino sikyagala, kino nkyagala. Bil hikima, amakulu, use your common sense. Wakutuma n'ogaana okukola ekintu ekyo, ategeera nti onalabika takyagala. Mwatulira omugambe mister mutuufu kino sikyagala, nedda sigenda kukikola. Woba wajja kukola bwa maid n'akugamba nti nno twala omwana oyo ku ssomero, mugambe sajja twala baana bo ku ssomero, najja kulongooseza, kufumbira, kwalira, kukolera kino na kino na kino na kino, okusinza ku contract gy'owa signinga oba ng'oli ku contract. Wobanga omuwarabu akugambye nga tugeze wajja kukola bwa family nurse, wajja kubalabira bulamu bwabwe, nagamba yoza ebintu, toyoza bintu ebyo, gaana, mugambe sajja kwoza bintu. Use your English nga bw'osobola. Woba omanyimu akawarabu akatono, kozesa akawarabuko. Nsookedde Egypt wano, tugende Saudi. Saudi Arabia, omuwarabu we Saudi Arabia ye muwarabu asinga okuba omwangu ate omuzibu. Yasobola okuggyako obulago, yasobola okukukiisinga ku kyenyi kyo wano, n'akukiisinga n'akuwa kitege, yani mu Lwarabu, yani n'akukabala. So omuwarabu Omusaudi biki byayagala?
mwabawala bali Saudi oba ng'olina mukwano gwo nga mukwano gwo ali Saudi manya omusaudi biki byayagala omusaudi byayagala bye bino gwebeera musaaze alhamdulillah mujja kukwatagana olwaki mu bawarabu Saudi kizibu osanga omuwarabu nga si musiraamu naye wano emisiri mwebali abawarabu bangi nga si basiraamu beera musaaze awalan ng'onaawanga ali Saudi Saudi kuuma engalo zo teweemakula Saudi kuuma olulimi lwo toyogerayogera Saudi fuba nnyo labanga erinnya lya boosi lyo toliyisa mu kamwa oba kuwulira oba takuwulira erinnya lya boosi wo toluyisanga mu kamwa mathalani ye sultan teeka kutandanga ng'onoonya emirembe Saudi noyisa erinnya lya boosi wo nti sultan olulimi lwo Saudi kuuma empisa Saudi beera mukkakkamu yimwe abaana b'e Saudi temugamba nti nno tebabagamba gwe njagala ombuulire muwala bameka abali bafudde ng'ava Saudi obambuulire simulabangako nti afudde ali Saudi okujjako nga nze atalaba mawulire abafa bavaira mu nsi gye ngenda okuddako yeyo Saudi Dubai actually yeringa etalina nsi y'abawarabu asolani olwaki essaawa hino Dubai kafuuka katale that's a world market so omuntu agenze Dubai Dubai teweetaaga munnakyalo Dubai weetaaga okugendayo omuntu imma ng'abadde awangalira mu kibuga Uganda oba nga yali atambuddeko that's Dubai I tell you this kizibu okusanga Dubai nga kyalo kizibu ebyalo biri mu nsi ndaze ngenda okuddako Jordan nzija Dubai ng'onaayagala okuwangala Dubai ndi kumu abawala abakola mu nsi z'abawarabu ng'onaayagala okuwangala Dubai just be confident omuwarabu mulage nti nanona ssente yonna olina obbalaga nti najja kukolera ssente naye ate Dubai bakimanya okitegedde so Dubai Abu Dhabi yenna bwe kityo naye ate omuwarabu wa Dubai tomulaga nnyo nti omanyi nnyo oluwarabu ne oba olumanyi ayinza n'okukunyaga kakitegeera nti omanyi oluwarabu okitegedde yeyo United Arab Emirates Dubai bingi nnyo Dubai just wa business nnyo kati muwulire ensi zino eziddako okitegedde anti waliyo era ebyalo mulimu ebitundu nga byakyalo nnyo Dubai eyo Sharjah gye balundira eŋŋamiya gye balundira embuzi okitegeera balundirayo embuzi balundirayo ki balundirayo ebintuntu naye kye nabagambye mu ntandikwa okitegeera nti woobanga tewagenda kulunda mbuzi oli n'akuwa embuzi okuzirunda gaana okitegedde zino enankani bbiri ezisembayo esooka Omaani abawala abasinga bafiira Omaani olwaki tebamanyi embeera z'aba Omaani kisooka nsi y'abawarabu naye omuwarabu we Omaani alina imaani musiraamu naye ate obuzibu omutima omusaasizi guba mutono kati gwe n'omulaga ekisa kizibu kitegedde muganda wange so naaba oyagala okubeera obulungi n'omuwarabu wa Oman Dubai ebyalo gyebiri sazze kulimba kitegedde sina gwe nazze kulimba wano ebyalo gyebiri naye enjogera kuba nwe batwala naddala mu bibuga ekitegedde Ethan ekyo tukiveeko oba waliyo ebyalo batewali si gwe mulamu ogwandeese Jordan ne Oman ne Dubai yonna ne Saudi ne wana Misiri ebyalo weebiri
naye ate kisinziira gye bakutwala. Kakati ensonga enkulu eya byonna, twagala tulaba omuwarabu omusimattuse otya. Mbadde sinnajja ku Jordan. Jordan nnungi. Olwaki? Jordan mu Luwarabu eyitibwa Urdun ye Jordan, Urdun. Abajordani abo boolaba, just you mukwate empola kyagambye kyoba okola Muwarabu yenna, naye era bonna emitima gyabwe oluusi giba gye gimu. Okitegedde? So kyagambye kyoba okola ebbanga mange kiwasayininga. Kakati tuveeyo, twagala tulabe biki ebiyinza okutuyamba okusimattuka okutulugunyizibwa kw'Abawarabu. Ebimu ku byo, awalan ekisookera ddala ng'onaagala okusimattuka Omuwarabu yenna, ekisookera ddala kansookere ku batali basiraamu. Baganda baffe abatali basiraamu nga mukola mu nsi z'Abawarabu, Omuwarabu mulage nti toli musiraamu. Kitegedde? Omuwarabu mulage nti toli musiraamu. Teri nsi etaliimu kyalo. Ne Amerika waliyo ebyalo. Ali mu kyalo ky'Amerika agasinga naye ngenda ke Uganda. Kyokka nga ne Uganda agamba singa ngenda ka Amerika. Teri nsi etaliimu kyalo. Ekyo Allah batu yakikola mu nsi. Ng'onaayagala okusimattuka Omuwarabu, nsookedde ku batali basiraamu Baganda baffe mwenna. Ekisookera ddala, mulage eddiini y'entuufu. Obuzibu abawala bwe mufuna, mubeera temuli basiraamu, yeggwe Jeeni, yeggwe Justine, kyokka bw'otuuka eri mu nnyumba y'Omuwarabu n'omulaga nti gwe Aisha, n'omulaga nti gwe Jamila, kaakati ddala wanaakugamba okusaala onaakola otya? Nabo bantu amanya nti nno ddiini yange si gy'alimu. Ekyo tekitwawula, wali tebalina mbizzi, tebalina ki. Okitegedde? So Omuwarabu mulage nti nno eddiini yange yeeno, leka kweteeka mu ddiini etaliiyo. Gwe wali olabeko omusiraamu agenda mu church n'ayambala sapule. Bwe buzibu abatali basiraamu abamu, si bonna, bwe balina nti ye olugendayo akulagirawo nti nno ye musiraamu, ye Aisha, olw'okuba amanyi ottoola salaamu. Okitegedde? Mugambe nti nno yenze Sharoni, yenze Lwesti, mugambire bwe kituufu nti nno yenze gundi. Deka kulimba. Wobanga ddala oli musiraamu, mugambe nti nze ndi musiraamu. Wobanga toli, tell her or him, nze siri musiraamu, sirina ssuubi lya siramuka. Taligamba kusaala. Omuwala omu yajja n'aŋŋamba nti njayiga Luwarabu olw'ensonga bosi wange ankaka okusaala. Ne mugala tasobola kukaka nga kimanyi nti toli musiraamu. Okitegedde? Nedda mukwano, si nti natali musiraamu alina kuttibwa. Ekyo kewuba eddiini yaffe, tewaliwo kyawandiikibwa, tewaliwo ekyogerebwa nti natali musiraamu alina kuttibwa. Ekyo kimu kiwedde. Ensonga ey'okubiri, ng'oluvannyuma aga nti toli musiraamu, tomulaga nti nno omusiraamu mulinako obuzibu. W'onaamulaga nti nno abasiraamu tobaagala. Okitegedde? W'onaamulaga nti abasiraamu tobaagala, still tali kwagala. Byemmwe abatali basiraamu abakolera Abawarabu. Ekyokubiri, omanyi nti nno toli musiraamu, amaka g'olimu masiraamu. Leka kwambala sapule, kibanyiiza. Okitegedde? Toli musiraamu, oli mu maka g'abasiraamu, manyi nti tewali musiraamu n'omu, yani tewali muntu nga si musiraamu. Kiki ekikwambaza sapule? Ekyo wakibagambadde n'osayininga ne mu contract nti no khalas, nze Jeeni siri musiraamu. Kaakati lwaki oyambala sapule mu nnyumba ye? Manya nti ye buli walaba kantu ako, oba buno bwe bateeka mu bulago buno, kamunyiize nnyo. That's why agamba nti no, khosh barra,
la taakul ma'ana yani shitegedde togenda lya naffe wallahi ye muwarabu nga mugenda out tugeze mufulumyemu ogenda kuche mufulumyemu okugenda wa gwatali musiraamu yambadde kasapule olwokuba bambi ate okugamba nti kajjemu alabanga atyobola eddiini yo oba olusi kikwa nabo bantu akitegeera mu mutima kati kyalina okukola tewali kijja kulaga nti toli musiraamu mu public okujjako akantu kati kikyalina okukola kukugamba sigala mu mmotoka tetugende tushopinge ng'olaba nti nakusosola amanyi nti nno toli musiraamu naye oyambadde kano weeraga nti nno ddala era toli muki era olagira dda nti nno toli musiraamu kikyalina okukolera ng'akugamba asigala wano bo ne bagenda mu woteeri ennungi ne basooka ne balya gwe ne bakuleetera bye baliddemu yoyo muwarabu ky'omulaga kyakulaga w'omulaga nti nno ng'oli nnyo waakano nga naye akulaga nti nno abaakano tabaagala so mugambe nti nno amujeni khalas kano kaleke tokambala just olw'okukuuma omulimu gwo n'obutatulugunyizibwa n'obutakitegeera obutasosolebwa kida okitegedde naye wonaaba tokalina ne mugendako awutu mugenzi tugeze gwagenda okusitula omwana mujja genda mulye mwenna emmere mujja genda mukole buli kimu mwenna olw'ensonga tolina kyaga nti toli musiraamu era okuba oyambadde kano toyinza bigatta kwambala sapule na hijabu tobisoboka okitegedde kati kiri eri ggwe oba ogijjamu sapule oba togijjamu kiri eri ggwe nze nkuwa magezi sazze kuvumirira ddiini yonna sazze kukolera ki kyonna kyonna okitegedde ekyo kiwedde kugwa atali musiraamu taligamba nti saala ng'amanyi nti toli musiraamu omusiraamu yenna kakamba buulire yegwe Aisha yegwe Sofiya gwani gwe Zaamu okoya muwarabu kyokka era bakutulugunya sityoganyi nze musiraamu munno baba bamanyi basoma abamu badoktor abamu bashekhe banene naye alabira dda nti ono omuddugavu ono kwewubya bwewubya magezi ng'ate ebintu abitegeera bayetaaga kusomesa busomesa anaayigirizibwa essomo kikyalina okukolera amanyi nti nno oli musiraamu tosaala kakati gwe kiki ddala ddala kye baba bateekeddwa okukolera oli musiraamu tosaala ng'ate amaka g'olimu basaala wandifundako kye nabagambe tino bonna si basaaze n'ogwa mu maka nga tebasaala naye olaba omuwarabu asaala you know this okitegedde mu luwarabu mu busiraamu tulina engombe gamba la faruqu baina al-a'jamiyi wal-arabiyi illa bitaqwa Allah illa bitaqwa okitegedde tewaliwo njawulo wakati wa ajami nze wala arabiyu n'omuwarabu gwokola illa bitaqwa okujjako ki taqwa mutima gwo kati omuwarabu yenna amanye hadithi eyo nti tewali kinjawula nakadaama tewali kinjawula n'ono babayita bati babasama tewali kinjawula n'ono mukozi illa taqwa wallahi tubasinga okusoma Qur'an omuwarabu ngamba gwe musiraamu kati abatali basiraamu kino tekibakwatako mwena bamaliriza ata omusiraamu omuwarabu omusinga okusoma Qur'an omusinga okumanya obusiraamu olw'okuba muwarabu tekitegeeza nti n'obusiraamu bonna bumanyi era abasinga balowooza nti buli muwarabu musiraamu la balina ne church balina ne bayibuli ey'oluwarabu balina n'ennyimba balina n'emmisa bakuba emmisa basamira bawarabu abo bailuminati abamu okitegeera katolowooza nti nno buli musiraamu buli muwarabu musiraamu naye obuzibu ki ntegera y'abintu yeyawukana okitegedde naye obanga muganda wange oli musiraamu omuwarabu nga musiraamu ng'olaba musaazi saala w'olaba ajjayo omusaalo saala naye ngamba gwe omuwala wakubuuza ate kiki tasobola kukuboggolera ng'alaba okutte musaalo la wallahi tasobola muwarabu mugambe nti nno mazima ddala esswala eya jamaa yesinga esswala y'omuntu omu amadaala 27 aba akimanyi woba wasoma kadiini akatonotono obanga owasomera ddala ku ddiini gye bali abawala nga bali bahufaazi kitegedde bahafizat yani abamu bakwata Qur'an yonna ku mwoyo abamu basoma paka thanawi aba basoma paka wa babitegeera mu bitegeera sazze ku bya ddiini naye ate kino kikwataganamu n'eddiini katono nti abasinga ekibassa ddiini yaabwe ennafu ye bassa
ne batulugunya lwa ddiini yammwe ennafu. Okitegedde? Kati Omuwarabu yenna ng'onaasobola omuwangula omutima olaba musaaze mulage nti naawe osaala. Naawe saala. Ensonga endala muli basiraamu naye ate mwambala bubi. Omuwarabu kyatayagala naddala Omuwarabu omuwala kwambala bubi. Olwaki? Kiringa nga nze we naatambula ne girlfriend wange mbawa kyakulabirako oba ne mukazi wange wentambula naye ne tuyita ku muwala, omuwala nga yambadde bubi nga ennaala z'ebisambi amabeere gali bweru, nange munange mbamu naako obuntu era munange nkyuka sitaani eno etukema ffenna. Kakati omuwala ono gwendi naye ajaba tanyigidde ggwe era ajja fuba olaba wanaasooka okulaba n'alaba omuwala oli n'akusooka omulaba kyajja okusooka okukola kubuzaabuza akulage nga tayagala omulabe. Ekitegedde? Kati ye muwala ye Muwarabu temwambala bubi, abamu mwambala bukunamyo mu maaso g'abasajja Abawarabu. Kati gw'osuubidde omukazi Omuwarabu boosi w'omukazi anaakola atya? Alina kutulugunya, oyagala kufuuka mujja we. N'otunuulira ono omuwala eyavuddeyo n'agamba nti nno nsimanyanga mutabani wa boosi namwagala, mpulira mwagala, yanfunisa olubuto. How can I do? You must die. Kyosaana wagenda kufuna mbuto. Buneerabira ennaku yange lwaki wagyerabira? Wagenda omanyi nti neri abasajja gye bali. Omuwarabu tekwana n'okkiriza. Tokkirizanga okwagala Omuwarabu. Awalan your private parts, obuntu bwammwe obwo and theirs n'obwabwe tebisobola kukwatagana. Ebyabwe binene nnyo 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 nnyo. Ajja kwonoona obukyala bwo, ajja kwonoona, ajja kukwonoona. Tokkiriza kwendako naye ate mmwe ababaleetera okubendako. Ddala ddala ogenza okubagabula wenna oyambadde kannaiti amabeere gali bweru ng'Omuwarabu era ajja kukusoberera ekiro mu luumu yo akole bw'ati akuweeyo dinaali awo entonotono agambe kija yani kitegedde. Oba okitegera bulungi ng'akukwatirira atandika okukwatirira mutuufu naawe eraako obuntu kajjamu n'olya ng'otandise omufiiringa ng'akukwatirira mu mabeere akukwatira wenna atandika okukukwatira ki ekiviiramu. Oba tokyalina control over yourself. Okitegedde? Ye Muwarabu. Weewala okwambala obubi, si nsonga oli musiraamu, si nsonga toli. Abawala be basinga okutta kwambala bubi. Mwambala bubi n'oyambala bubi ono n'omukwasa obujjo olw'ensonga alaba. By the way, let me tell you this, ng'ono muwala Agnes Desire Nsubuga ngenda kunnyonnyola nkulage ky'oba okola ku bagamba okukyusa eddiini. Ngenda kukubulira ky'obeera okola inshallah. Kambabulira ensonga eno. Omuwarabu omukazi awulira nnyo obujja singa oyambala bubi. Yawulira obujja. Aba tasobola kukugambako ebiseera ebimu kuba naye aba akutya. Singa weekuba obubwowo obuwunya obulungi awulira bubi. So what do you do? Ky'oba okola, ky'olina okukola bw'obeera mu nnyumba y'Omuwarabu yenna, weewala ebintu by'okwetimba yani eby'okwetonaatona. Otadde earring mu matu obumasaamasa, ogize omumwa, wenna weesiize ekisige, wenna weekyusizza. Togenda kufumbirwa jjamaani muganda wange monyenazi, tewagenda kunoonya basajja. Bino bireke, ojja bikolako ng'ozze ewaka ng'ogenda ku airport odda wammwe, ogenda siiba mu nju. Kiki ekikuwummuza amatu? Kiki ekikusiza emimwa? Kiki ekikugiza amaaso? Kiki ddala ddala ekikwambaza obubi? Wali tewali kuswala. Ewulidde? Tewali kuswala, wagenda kukola ssente zo. Yensonga lwaki batulugunya. Abakazi be batulugunya, abasajja tebatulugunya. Batono nnyo abatulugunya. Omusajja atulugunya omuwala ku nsonga bbiri kubaako emu. Omusajja atulugunya maidi omuwala ku nsonga bbiri zino kubaako emu. Imma nga yayagala okumwagala omuwala n'agaana, oba omuwala oyo ng'alina embeera ezitali nnungi.
ezo ensonga bbiri lwaki babatulugunya oba lwaki tebabaagala. nina omwago ensomesa we Jordan, musomi wa Qur'an nnyo, asaala naye obudde bw'okusaala we butuuka bamulekera bamuwa obudde n'asaala. alina obudde bw'okusomera mu Qur'an maadhalika ng'ate akwasaganya n'emirimu gy'awaka, ayuza ebintu, afumba emmere, akola ki, asiimuula, byonna bikola, n'afuna n'obudde obusoma, n'afuna n'obudde obukwata Qur'an ye, n'afuna n'obudde obusoma ebintu ebya mu groups ez'enjawulo. So n'osanga oli talina kyakola ky'amaanyi naye n'akutendera bannange nkooye nkoze kuva ku makya mpaka lwaggulu. bategeera abamu bamanyi n'obbawa amannya, babayita himaaru, abane babayita hiswaanu, abane babayita wahshi, abane babayita ebivumuvumu eby'enjawulo. lwaki? mbeera zammwe mbi. omuwarabu mugambe nga wakagendayo, oba mugambe nti nno obeera musiraamu, ndi ku basiraamu bannange, mugambe nti nno nze mu lunaku neetaagamu essaawa emu buli lunaku yakusoma Qur'an. wallahi billahi tallahi tasobola kugaana. omuwala we Saudi yaŋŋamba, nze nakimugamba naŋŋamba tewajja kusoma Qur'an. kati oyo omuwala ki kyemuddamu? yakimugamba leeti awalan, secondly yakimugamba bubi. wongo naagala okukola ku muwarabu omukwano atuuke n'okulambula mu nsi yo ng'ozzeeyo, goberera bino ebintu byengenda okukugamba nga mmaliriza. ekisooka, nyumya naye, tomukweka. w'ofuna obuzibu, w'osanga kitali kituufu, mugambe, mulinde akomewo. ekyo kimu. secondly, ng'onaagala akwagale, be free to him or her. beera free. w'omala okubeera free, yambala bulungi, ng'onaamusisinkana yambala sharia, toba na nsonyi, totunulatunula wansi wooti ajja kutegera nti akano nno kalabika kanyinamu feeling. mwekalizeemu, kola eye contact, omugambe nti nno nasanze kino na kino na kino. mubuuze ku bikwatagana ku ggwanga lye, ku nsi ye, kitegedde. mubuuze ku bintu eby'enjawulo. wabeera ng'oli Saudi, mubuuze nti nno naye kati Makka ampulira boogera ku Makka ebeerawa, nkwakyakulabirako. agamba ayo Makka just yeeno naye mulimu Kaaba, ajja kunyumiza ebintu eby'enjawulo. kati omubuuze kaakati eyo ku Kaaba biki ebikolebwayo? mpulira baatusomesaako naye wakajja kukyewunya ti babasomesa ensi yaffe ate nga bagibasomesaako ki. okitegedde? ekivaamu nga gamba ki? ate ofaayo inshallah nja kukutwalayo. wallahi ng'ofuna umura ya bwereere, ogenda olambula ku Kaaba ey'ekitiibwa gw'omusiraamu. gw'atali musiraamu tewali nsonga lwaki ogenda okulambula Kaaba, kubeera tebasobola nakutwalayo. maadhalika era tokkirizibwa kutuukawo wa illa ng'oli musiraamu. kuba kiri ekibuga ky'abasiraamu bokka, oba ekyekifo tekigendamu muntu nga si musiraamu. ekyo nkikubulidde ge mazima agasembayo, tewali ngeri gye mbadde nakikwekereramu. ekifo ekyo Kaaba y'abasiraamu bokka. okitegedde? so mukoleko omukwano, mubuze ku bintu eby'enjawulo. mugambe wabeera musiraamu nnyo oba nga akalira musiraamu, ng'ofunye obudde obunyumyamu naye katono nnyo, mukwate ku mutwe, mugambe nja kusomeramu mu Qur'an, musomeremukko katono. ajja kwewuunya nnyo, asobola n'okukuwa ssente, asobola n'okukuyamba mu bintu ebirala. osobola n'omugamba nti nneeno tulina essomero mathalan kino, asobola obbawa sponsor, asobola okuggyako emirimu egimu eminyomoofu, asobola okugamba akatoddamu kusiimuula, kolanga kino na kino kyokka, kino n'akifunira omukozi omulala, kino toddamu kikola, kola kino kyokka, kino toddamu kikola. okitegedde oba? so yoyo muwarabu, kuba tuli ffenna. so muwarabu si mubi, yefe ababafuula ababi. ngera wosanga omuntu omulala n'atakwanguyira, olaba takwanguyidde, mumanye nti nno kino takyagala, kinaakyagala. naye ensonga enkulu nnyo nti sooka omanye omuwarabu kiki kyayagala. obuzibu bw'omufuna nti no gootuuka eri obanga ngamiya obanga ndogoyi mbalaasi, nti kye bagamba kyokola nga wakatuukawo ebimu bigaane, ajja kutegeera. oba okyali mu testi, oba era oli mu interview. munfuna baganda bange, buno butiipu bwe busemberayo ddala mbasiibule, kuba situgenda kusula ku ekyo.
ekisookera ddala munayagala okuwangaala mu nsi eyo ekwanguyire, get any way to learn Arabic language. Funa embeera yonna ey'okwigamu olulimi Oluwarabu. Funa engeri yonna ey'okwigamu olulimi Oluwarabu, embeera yonna. Mumanye nti nno Oluwarabu lwa mirundi ebiri, lwa mirundi esatu. Oluwarabu olusooka luyitibwa Fusha, lwe bayita Modern Arabic. Olwo telumala googerebwa buli omu, n'Abawarabu abamu tebalumanyi. Olwo Oluwarabu lwe tukozesa mu bitabo eby'enjawulo, lwe bakozesa mu mawulire, okitegedde. Olwo Oluwarabu pure. Oluwarabu olulala lwe bayita al amiya, Oluwarabu olwa amiya oba olw'ensi eyo lwe bakozesa. Oluwarabu olusembayo olwa Qur'an, lwe tukozesa mu Qur'an. Tujja ssanga Omuwarabu omubulire ekigambo mu Qur'an kya Luwarabu oba omusomere essuula mugambe ginnyonnyole nga tasobola. Kitegedde. Kati fuba nnyo olaba ng'oyiga emu kwezi ennimi, Oluwarabu olwa amiya oba Fusha ez'ebbiri. Naye kyandisinzeeko kuyiga Fusha olw'ensonga ejja kukuyamba. Bw'oba oyogedde Fusha, Omuwarabu ategeera ky'otegeeza, naye aba tasobola kuddamu mu Fusha. Abamu abajja kuddamu mu lwewaabwe lwennyini. Kyensembyayo nakyo, ayandiyagadde oyiga olulimi Oluwarabu insha Allah, tulina essomero ku WhatsApp online, Habans Arabic Center, era nga wandiika ennamba yange eno ayagala okumuyigiriza. Tusomesa abaana Oluwarabu plus nkuddemu ki mukwana ate ddamu wandiika ekibuuzo saakitegedde. Eddamu okiwandiike nga musome ennamba plus 2 0 1 1 2 6 9 47 92 plus 2 0 11 2 6 9 47 92. Mujje tubayigirize olulimi Oluwarabu. Bwebwo bugambo bwange. Neza ekibuuzo ky'omuwala ono Agnes Design kakinoonye wano emabega. Kuwambuli yambuuzizza luli nti nno they ask me to change to Islam and I don't want advise me. Yes, good enough. Ekibuuzo kibuuzizza bulungi. Oyagala advice. They asked you, not they commanded you. Baakubuuza oba baakusaba. Waba nga baakubuuza oba nga baakusaba, okyuse eddiini ng'ate gwe toyagala, okoze otya? Yes, ekyokukola kyangu nnyo. Mugambe saagala khalas, mugambe la mpulira ne mutebenkevu mu ddiini yange, ate ewaffe tetukkirizibwa kukyusa ddiini. Mugambe nze banzalira mu ddiini yange sigikyusa, naye ndirudde okubakolera buli kye mwagala. Ebbanga likimala nga tekinkosa, ate era nga kitegedde tekirina ngeri yonna gye kinyiga bulamu bwange. Yes, ye namba plus 20 11 2 6 9 47 92 plus 20 11 269 4792. Mbeera mu ggwanga lya Egypt. Mujje tusome ffenna olulimi Oluwarabu insha Allahu azza wa jalla. Yandiyagadde okumanya ebisingawo, inbox me mu WhatsApp yange wa mu Facebook insha Allah, mufollowinge my page biidhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Netondera bonna nga ninawe njogedde ne wakunyiiza, saasindikiddwa ate ne neetondera buli omu. Gwe njogedde akazeeke ng'oba oli awo kabadde okayina, olimu engalo, olimu oyambala bubi okunama, ne nkwogerako munnange sikumanyi, sina kye nkwagaza ky'amaanyi. I was just advising you. Lekera okwambala obubi, tandika okusaala, oba wadde tosaala, tandika okubeera n'empisa ennungi munnange insha Allah. Desire Agnes insha Allah jangu mu inbox yange twogere ebisingako awo biidhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.